Uliriza tunulira wetegereza nza golaba eno si filter. I do that just like that. Teri sentence zinza kujja mu YouTuber, teri sentence zinza kujja mu Uganda ni musician. Tewali kubanga twali mtu asola $10 zendi ku $10 kugamba n'okugamba beya minimum million yeji. Eri emirimu egiri wansi wa million njiweereza kaye mu good faith junior fituwa mu byaffe nga ba blogger kaye tajja nyiga kubanga tuli mwogezi munnange nyiza n'obuweereza akayekolera mwogezi munnange nyiza n'okuweereza oba mujereza mwogezi munnange naye ba YouTuber mweddeko mwe businga obukopi kubanga ojja no wesiba ku nyumba y'omuntu ne wesiba ku simu y'omuntu nga toyina wadde sente yonna gy'oleeta. Now henceforth interview yange ya $25 nga gali mu cash. Henceforth buli muntu asigale n'ababe nja kweberera woba ojje wange ng'oli YouTuber ng'oyagala interview yange $20 mulabe obukopi obalira tewali ejja kudda mujja kuba mu nnyambi tewali ejja kudda $25 kati awo tusetinze pace. Ekimala munvuluze ekimala kati katuteekeko pace. Sijja kudda ku channel zammwe twala channel yombere ne yange. Manager wange yangamba ddabera kola ebyo ne onvuluge obulamu bwo bukyuse ku Lwa Iculi mwambadde ku saati empya Lwa Iculi mulinnya ku nnyonyi Lwa Iculi otambuddeko mukoze n'abantu nabasanga bakola ku TV nga mu butuufu kye bakukabira kyokka we bannaye batusasula bubi naye buli week buli mwezi mugenda mu banka temuswala ngeri gye mutawaanya abantu n'omukubira essimu 920 omuntu nga takwata n'akubeera mu inbox waliwo nno mikwano gyange between a personal connection naye omuntu nga tomuwulizaako ne bw'ofuna ekizibu toyinza mukubira naye nga lwayagala interview ayinza okukubira n'agoberera n'akuteega n'ogamba Mukama Katonda kiki kino. Obukopi bwamwe bulina okukoma. 20 oba tozisobola tojja 20 kati ogende abo abanvuluga b'oba nabo bakole bakuwe 20 henceforth okuva kati eza utilization oba toyina 25 atajja nago mukale oba togayina tuula genda omulala akuwe Godfather bwatyo tagaba interview kwewala bintu webiti omutima omulungi gwe tukozesa oluusi abantu gwe bataninga utuubi omuntu n'omutunira ng'okuva yakola interview tangulirangayo juice bannange ladies and gentlemen waliwo kye tuyita appreciation token Uganda ba copy to the level najjeewo leero omwaka ne guwera najja oguddako naye nga kyakeeyiminga kyokka nakuwa interview n'omugamba munna interview gye wampa gye ŋŋenda okulya ebintu birina okubaako ekkomo bw'oba okimanyi nti onzijjamu ssente toyinza tuula ate we banvuluga toyinza kulya ngala ate zikufiidinga. Alright, njagala osharinga video wadde etuuke ku YouTuber kyagenda mu maaso naye oba nsemberedde nti ananga ndwala bannange omukadde kasita lwalirira otegeererawo nti omukadde oyo wiiki zino 3 ndwala lisitategeera ndwala nyeenya ninga ayina Parkinson disease sisobola kutuula wamu nti kiki ekintuuseeko oba ennaku zimpeddeko Kama Katonda muwere tusumulule sawa ya kusomera na kulangira olumala okukola ku postmortem ne bateesa olunaku lwe banaakuziika nga batuuse mu kyalo olumala okuziika bwe luti family meeting etuula ne batandika okuteesa ngeri ki gye bagenda oliisa abantu abazze okuziika era mu eyo meeting abantu batandika okukuba amasimu abamu ne balina ku byobufuzi bw'oba oyina abaana ne bagamba banetwanguye olumbe lwa taata ffe twagala kgenda kuddayo mu kibuga abalala nno ne batandika n'okuduula ku b'eŋŋanda zo nti nze yasinze okusasula essente nnyingi mu lumbeerwo mukyalawo ajjukiza abantu nti alina okuddayo akuume ennyumba mu kibuga
abaana bo balina okusanga emirimu wabula ne boosi yakuwa emirimu aba atandise okunoonya n'akuddira mu bigere bannange abantu bewasinga nnyo okutya siyinza kukola kino gundi anandaba atya beba abakuba amasimu n'agamba bannaye ekitalo naye sijja kusobola kubaawo nina konteina e Mombasa nina meeting mu parliament tuyinayo sitting mu cabinet n'ebintu webityo omwaka we guyitawo ng'olumbeera olutuuse luba lw'amaanyi olusooka naye eziddako batandika okujuliza nti omusajja mumuleke yawummula mirembe ne nnamwandu ge waleka kabanga we kayitawo obuzannyo bw'okusanyuka buddamu ne butandika omuteekako akaseko ku matama era wayita akabanga katono n'afuna n'omulala gwaleeta mu kifuba kyo sinakindi mu makaago olw'ensonga n'obubaka bwange buno bwemawadde bukulaga ki mu nsi nti live your own life abantu bonna b'ofiiririra b'okola ebintu n'obayirawo omubiri tebajja kujjukira oba bwe bali kujjukira ate bali kwerabirira kaseera ku supiidi ya waggulu nnyo ng'ofudde kugambe bw'omala okufa abaana bo bagamba twagala kgenda mu ttawuni tulina emirimu mukama wo ng'anoonya akuddira mu bigere mikwano gyo be bakuba nti saasobodde ngenda baweereza mobile money kati bwe baba basobola okwerabira ku eyo peesi nga n'omukyala wo kwali weebuuze nti ku nsi ngiriko kulwani ti olunaku ng'ofu simba wakati awo n'ekintu kyenjagala okubuuza. Alright. Olunaku lwaleero njagadde okujja okwogerako gye muli live ngenda gikola ejja kusigalayo ejja kubeerayo n'abagisanze osobola ogisharinga etukeko ewa muno mu bulamu tulina ebintu bingi ate twawukana mu bintu bingi tulina obulamu bwe tutambuliramu n'abantu abatuli okumpi abatuli around beefula ba friends naye nga bapretendinga beefula bakyali baffe naye nga si bakyali baffe beefula mikwano gyaffe naye nga si mikwano gyaffe mu bulamu njagala okutegeeza obulamu bwonna bwe tutambuliramu mu nsi tulina ebizibu etusisinkana naye ekizibu bwe kituba nga kizibu nga tosobola kukisolovinga which is nti ekizibu kyonna nga tosobola kukisolovinga kyekibeera ekizibu naye ekizibu ng'omuntu osobola okukisolovinga tekiba kizibu kati kino nze nsobola okukisolovinga as me nga nze General Fullfiga nyongera bajjukisa nti amanya gange bamputa Jennifer Fullfiga watch out atati ampalana najja ku nsi kyali kisa kya Katonda samanya ndibeera ku ntya najja ku ntya yali Katonda ne bazadde bange tebamala kuneebuuzaako abazadde bangi bazaala abaana abamu nga balema abamu nga tebawera abamu nga tebalina bintundu bimu ebiwera naye neebaza Katonda obulamu bwampadde ku nsi ne bwakyampa kuba nkyaliko ebbanga ddene nnyo ndi mulamu bulungi emikono gyange njina amagulu ngayina nzisa bulungi ate saako ozimba ekyokka nkyebaliza Katonda ne muwa ekitiibwa njagala okutegeeza mu bulamu bw'ensi bwe tutambuliramu beera nga n'ebintu bisatu ebyo ebintu obiwe credit ebintu bino byanjawulo nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna gw'ogenda okusisinkana ekisookera ddala biri ebintu bisatu njagala obikwate bulungi era obyawule ku birala 1 owanga Katonda ekitiibwa era otyanga Katonda bane Katonda mu mutima funa eddiini mu mutima osembeze Katonda mu bulamu bwensi agenda kwanguyira 2 bakadde bawenga ekitiibwa ne Bible etugamba owanga kitaawo n'ennyoko ekitiibwa buli wamama lo respect ne tata respect ne baganda bujja bawa respect era ojja kubaagala 3 bwe buntu bulamu oba empisa njogera ku mpisa abantu abasinga mwemanyi nga balina empisa naye nga temulina mpisa bemulabanga babinga balina empisa mwerabanga abatuukira naye nga temwatuukira muli bakyamu njagala okwogera ku muganda wange Ismaili gwe mumanyi Jajja Iculi so rest in peace mukama akulamuze kisa Allah akusonyiwe ebyakusobako nkimanyi bulungi nti obadde otya Allah obadde omusinza era oli mu kifo ekyokwesiima ekyo nkimanyi bulungi yisimanga ne waba akola live ze abeera n'obuntu buno ne waba agolokose ku makya nnyo tata akakofiira kakanyiga bwati waliwo obuntu obwo abayisiraamu babusalirako essaala babeera babusomerako enyiririza obuyisiraamu yisimanga n'omujja mutula akantu kabeera nako
nze nganzo mulokole eyalokoka n'omutima n'omwoyo n'omubiri ngenda kutandika n'ebyawandiika 2 oba 3 njagala nkutandike n'ekyawandikibwa ekiri mu ngero 28 engero 28 Bible egamba nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi n'ezimu sanzo yagoberera ebitalina amakulu abulidde okumanya n'okutegeera gwe muganda wange wandika ngero 28 ekyawandikibwa ekyokubiri ngenda kijja mu kyamateeka 8:28 jjukiranga Katonda we yakuwa amaanyi gonna ekyamateeka 8:28 ojjukiranga Katonda wo yakuwa amaanyi gonna buli muntu alina Katonda nkuzaayo okusookera ddala 1 Katonda 2 bazadde bo kintu kikulu nnyo mu bulamu 3 respect okuwa abantu ekitiibwa tosobola kuŋŋamba nti oyina empisa nga toyagala Katonda never tosobola kuŋŋamba nti oyagala Katonda nga toyagala abazadde bo that is bad yate bikwatagana tosobola kuŋŋamba nti oyagala Katonda naye ate toyina mpisa yate bikwatagana so ebintu ebyo bisatu bw'obikuuma mu bulamu bwo bw'omanya nti ebintu bino bisatu nina kutambula nabyo ntya ensi egenda okukwanguyira ngenda kuwa ekyawandikibwa kiri mu Abebulaniya 21 Abebulaniya bw'oba n'okukkiriza mu mutima gwo buli kimu kisoboka Abebulaniya 21 buli oba n'okukkiriza mu mutima gwo buli kintu kisoboka sometimes abantu tuba ne fear tetulina kukkiriza abala otya okutandika business because tolina kukkiriza muno n'agitandika Mukama n'amuweramu omukisa abalala otya okuyingira obufumbo kubanga awulira emboozi z'abafumbo omwana n'abuyingira ne bamukuba n'embaga Mungu n'amuwamu omukisa Allah n'amusaasa n'amuwa omukisa bitwala eri waggulu abalala muti okuzaala muti obuvunaanyizibwa sijja kuzaala sijja kusobola kuliisa baana ekyo kyawandikibwa kiri mu Babiloniya 21 bw'oba n'okukkiriza mu mutima buli kintu kisoboka lwaki nkuwadde ebyawandikibwa ebyo ngenda kusemayo ne Timoseewo ekyokubiri ssuula esooka olunyiriri lwa 7 wagamba teyatuwa mwoyo gwa kufa oba obulamu obw'okufa that's why nsose neisima negamba nti isima lwabadde akola live ze nga newomuza okusa tulo newomusangawa abano obuntu obwo bw'abayisiraamu aba n'enkofiira ye ku mutwe that's why nkwadde ebyawandikibwa ebyo omuntu yenna atandika live abaaliko tugenda tusimbudde njagala okusembayo n'ekyawandikibwa kiri mu engero 13:23 Bible egamba nti omuntu omulungi omuntu akola ebirungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika lwaki nkugamba nti omuntu okola obulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika njagala onkotinga bulungi ebyawandikibwa bino lwaki byenkuwadde mu bulamu tulina ekintu kye bata networking nabadde ajaminsi nga njogera naye nga tuli mu nnaku ennyingi naye nga tukkiriza nti Allah yagabeera yajjawo nga twogera ku isima naye nga yagamba at least singa abadde n'omwana singa kati ntekinga over singa abadde na kiki singa still ndaba nkola ki esawa naye kati sina kyensigaza mulabirako baki era ajaminsi Kigundu mwebaza yasobola okugenda ewa taata ng'awunze ng'afeitinze aji yasobola okudduka n'agendayo n'abaako kyamukwasaganya n'asobola bambi kuba tewali kyosobola kukola kiza muntu nebo bayisiraamu era nebaza tata wa Isima nyongedde okumwagala musajja akkiririza mu ddiini ye basajja batabuliki naye yakkiririza mu Allah bannamawulire bamukozeeko interview nga baagala omukozesa damages nga bamukako okwogera ebigambo bamuteekako questions ezimwogeza ebigambo ebikuubagana n'endowooza ye naye omulamu omusajja nti musajja ali okay kyova olaba kintu kirungi nnyo okubanga wekkiririzaamu nina ebindeese biringa 4-5 njaga tubitemeteme nammwe tubyogereko nga mazoba ebyawandikibwa ebwo nyongera bagamba nti success and failure based on reason and reality katabo kawandikibwa Ajamis Kigundu ate ne reason as the world masterpiece njagala bategeeza gwe ali yagamba nti who's next Fullfiga next gundi next mukoze lists nyingi
yes fine musobola okukola list tulabyeko abantu bangi bakoze list ne mutusooka okufa waliwo yagamba nti ajja kudda mu Uganda nga nafadda Katonda anyamba n'akoma ate nanneegomba okundabako kwegamba nze nkuze abantu babika Jerusalem sale na lisimenti ndi mulaba nako obulamu bwange bonna nkuze babika Jerusalem sale Katonda amwadde obulamu buli amubika ya musooka ebintu bingi nina byokulabirako byendabirako tulina muganda ffe Evelyn Lagu mulwadde nnyo era nsaba asobola omweza ky'omuweereza bwe omulabye omusanze mu Katonda asiza wano akantu kali wano atambula akasitudde bwati tuntwala bikasale bamukuba eddagala Mungu amwadde obulamu waali nawe osobola okusanga omuntu ng'abadde mulamu bulungi yalidde ekyeggulo n'ayingira obuliri ne bagamba nti tasobodde kuyimuka kati gwe asobola okuyimuka n'otambula olunaku lw'obalabye ku nsi lwebalize Katonda webaze Allah ate oyongere okumusinza kyekiri kyegambye nti okutya Katonda ne Bible etugamba nti okutya Katonda amagezi mwe gasookera nyongero bajjukiza abakola lisiti z'abantu nti mugenda kufa mutusooke era nyongero bagamba nti nze nkyaliwo nnyo sigenda kufa kati kubanga ebiro byange that's why nkusomera timisewo ekyokubiri olunyiri osoka esula ya musanvu nti Katonda teyatuwa mwoyo wa kufa nino ebindese ninamu obusungu ninamu n'okunyigirizibwa n'okusomoozebwa njaga tubigende mpola that's why natandise ne video za isima 2 nentandika n'oluyimba lw'abasiima ogenze mwenna abali ku live yange oba bana sharinga video ene tuke ku ba YouTubers tuyina kizibu mu nsi naye tukina olw'obutamanya tetugana muntu kwogera kubanga obeera n'emimwa ate olina eddembe lyogera era oyiwa ddembe okwogera ky'oba owulira oba ky'oyagala tetugana muntu kutuula ku page yo oba YouTube channel yo n'okola ky'oyagala which is okay naye njagala obbategeeza ng'oggyeko Katonda tewali alina bulamu bwa muntu kabere mama oba taatawo tewali alina bulamu bwa muntu obulamu bw'omuntu Katonda yabwesigaliza kati nze munnange togenda kuntisatiisa ku bulamu bw'essamanya gye bwava bwesinaako limiti bwesimanyi nti bwajja bwe buti era nina bukwata bwe nti no nakati nsobola okukola nsobola obutagimala nenkalira wano wendi tomanyi Allah yayina obulamu bwange yayina obuyinza era nzikiriza nti ekiseera kibeera kituuse kyogenderamu yeba tayimu yo tewali ayina buyinza ku bulamu bwa muntu ate mwina muntu gwe mugenda kutusatisa wano temugenda kumanyira muntu mmwe temugenda kutuwagiza bye mwagala ku mpaka praise never njagala okubategeeza obulamu tulabyeko abantu bangi baba tute mu nsi z'Ebulaaya ne baza mayiti tulabyeko abantu bangi baba tute malwaliro agakyasinza okubeera ag'amaanyi ne bafa tulabyeko ba billionaires nakati bali malwaliro tasobola kunywa mazzi gwe Katonda akuyamba n'agattaapu oganywa webaze Katonda tebakulimba nti waliwo alina right ku bulamu bw'omuntu never era tozanyiranga ku bulamu bw'omuntu ndabyeko abaana bakwidde kasasiro nze nnunzeko ku baana ku streets n'omwetanga azimye nga tomanyi nga yazimba n'omutwala mu ddwaliro nga ali n'omwetanga yagongobala empewo ne byalya n'oddamu buto mbakuzizza basoma we bali kati goverio jontisatise huwayo tolina buyinza ku bulamu bwange ekyo nkimaze neisima mukama yamututte omusalamu agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un twave ni mukama kana gye tulina okudda so gwe omuntu ali eyeraliikirira obulamu kitegeeza nti weesigama ku kufumintiriza nakugamba nti reason as the world masterpiece reason ye climax y'obulamu yendowooza kuno ku nsi ng'oggyeko Katonda bw'ofumintiriza n'omanya nti obulamu bwe nnina bwajja butya Bible egamba nti buli ekizaalibwa kimala ne kikola ki bw'otegeera nti opposition y'obulamu kuba kufa you supposed to die anytime any day you will die tewali muno mu kunsi agenda kubeerako imoto togenda kufuuka vampire never because tosobola kulwanisa nature that's why ne bajjajja ffe bakaddiwanga ne bakaddiwa ne bamala era still ne bafa ne baba wangadde nyo bagamba myaka 18 biki kiri kimu kye nagambye mu networking kye nakusomedde mu ngero 13:22 wagamba nti omuntu omulungi alekera abaana be ebyobusika networking yo eri kiki
fe tulina omukisa gwa jjajja fe Abraham Isaka ne Yakobo networking yali networking yaabwe balinga baana babajjajja n'abajjajja osobola okuuza nti Abraham yava mwani Isaka yava mwani ne Yakobo yali wani gwe omukisa gwa tutambula nagwo yali networking omuntu omungi alekera abaana b'abaana be bw'oba oli mulungi abaana b'abaana bo tebagamba abaana bo gwe your kid but abaana b'abaana bo so obulamu that's life saga oda weralikire kula mbota mangi bwava nalabako omwana ono gwe bayita Kabaka Mwanga babagende waabwe mutebye wa field wa so TV agende waabwe nalaga jjajjawe nga jjajjawe mukazi munene nnyo anyirira amaze ku kitanda wali emyaka 37 abalaba video emujina emyaka 37 years ngali awo tavaawo takolaki n'omusobo gwa gumulumye yeyambirawo gundi wajja yeyambirawo mukyala mukulu mulungi kikyala kirabika bulungi nnyo emyaka 37 ngali awo tamanyi nabwe bwe bafaanana natunuya Katonda mugamba Allah oli wa buyinza so nziza okwogera ku nsonga 3 oba 4 basima ogenze mwenna video ezabadde zisemberedde obulamu bwa Isima omusiramu agamba nti omuntu afa mu nnaku 4 oyinza okulooza nti oba ali yafa musajja wattu kusinza kubyazza yogera so ngero musabira asobola omuteerako akabaani teekako kubanga basambakiriza mu kabaani naye kyannaku kyakusomozebwa kyamaanyi ba YouTuber nsinzira wano ku Facebook yange as me tewabanga YouTuber addamu okunkubira essimu please buli YouTuber mwe babastard temuddamu okukuba ssimu yange that is fact I'm sure what I'm talking because I know what I want buli YouTuber kila muntu kila nani ngoli YouTuber mbo yagala interview please leave me alone give me a break mwanda zo mutima mwatulaze nti muli bali bankwe mubayita batya hypocrites muli babi YouTuber muli bannanfuusi bannange muli babi Isima nafa njagala wategeze buli YouTuber aina video ya Isima ku mukutu gwe oyo hypocrites tayagala ngako ku Isima buli ainayo YouTube channel katinga Isima afudde right now tabanga ko friend we olabane kakalamu yabadde mu maziga naye nga akwasiza omuntu YouTube channel ye akwate n'omulamba agukwate abiteekeyo era abitaddeyo ba YouTuber mwenna mwasabeseka asini sente zigenda okuziika oyinza okungamba nti Isima afudde transport osaba musabe ku sente z'abakoledde abamu mulinyene ku nnyonyi lwa Isima muvuga emmotoka lwakubaffe mwambala engoye empya lwakubaffe YouTuber akunoonya naye oba weebase sirerabira Faruku yannoonyanga ne mu buwuliri nkola omukutu gwe gukule najje wange bba wange atudde najja nga asaatuuka owokyaba musajja kyayi Jennifer teekako Jennifer tonna n'abaana bujonjo mu maaso buyina SB for media siri kwerabira muvubuka gwe kusasatuuka n'okumpa waabira mu court because of you oteekako kyano n'ogamba kuba njagala onyisemu eggaali kakati eggaali n'onsombera ebizibu abaana bali mu makomera simpoka ali mu luzira simpoka singa tali luzira kakalaamu nekeizi nomuli suppose okusavinga simpoka kyasavinga simpoka yajja kumuyamba ku music ne mumugamba vuma Fullfiga ndaba naye ayina bavuma weripe ku muntu mugambe tiwamuzaalamu omwana ajjukira genda ku Bukede TV olabe boogere Masembe ngoyo mwana agenze ku boogere Masembe ngagamba nti aze kuyimba simanya ayimba biki bw'oba ojjukira bulungi gyatandikira ono nga ayagala okukola Uganda byogere nga anoonya story enazimba YouTube channel ye n'anoonya omuntu gwasobola okwogerako azimba YouTube channel ane atunda mu ggwanga nti Fullfiga mwankuba neŋŋaana okugwa nze sigwa kyokka n'otaswala kasajja gwe n'ojja n'okwata YouTube channel ye n'ojja n'ogintunuzaamu era Uganda byogere njinako ettafaali
Final channel nze nagikola nze buli YouTube atayinanga content atunda oba atambula kuzimba YouTube channel nalinze ali akikoze wava Dubai ngolinga kisimula nenku cancel ngaleka atoda Dubai nonga mangenda bera wonta nemnga nja kuwanga content nkuyimiridde mujje waffe ne mutuwunyiriza ebigatto ne tubawa emmere nenkuwa juice ate nenkuwa ne transport gwe yanimpadde sente tali YouTube ajanga nga ina sente oyina okumwocha mbasaba munesonyiwe temukomyawo n'omutwale w'omugaggawo n'amukwatira omulidi gw'ensimbi nakuteka ku pressa tugenda de wa amu tugenda de wa gundi tugenda de wa kirumira tugenda wa gundi nakuteka ku pressa nga yayina okuba njogenda wa ne bawuliza n'amasimu gafana kubide oyo muzeyi ogenda de wa Museveni ntwala nebe natwala nakati banvuma n'abafuna bebafuna bavuga mamotoka nakati banvuma nga bagavuga mu Fullfiga sira bya mnako natwala Alex producer wa program emweyo simanyi socket mu biki ewa ajaminsi ne mulimbira nti naina simanyi bagenda mulongoso babiki nensaba sente milioni wazali 10 na meka ne bazikwata ne bazimuwa yayagala okumpa kwa ne mugamba atompa tompe kyo yogogwade mukisago nze mbade njagala ofune dwe unakola kwata omwana we namutwale wa nachiwala akola amawulire program eba na amawulire era namugamba mu Lwatu yajja na netonde nakola ki namugamba mu Lwatu eyo TV sirigiddako ku TV yonna sagala interview ya TV la munzungirako no kamera temuddamu kunzungirako please kyemwalaze kuyisima kimala newunyiza nnyo kwa blog omwana omusajja ayogera ayike endusu ng'agamba mu kamera nti kati kuba ajamisi atekinze buli kintu kyona kyona kizika omusajja namwe n'abawa amafuta n'asaza funeral service na tata omwana n'amulaba buli kintu ne mutuka ne mugamba ne speaker nayimuka najja ne mugamba kati fete batufaako afa ku Ismail ke yafudde. That is pity. Osobola okukyogera ku mukwano gwo musajja gwe ayishiwa oli muntu yensonga lwaki bagamba vuma gundi buli kaseera weekwasa ku byobufuzi n'olumba eno n'ogenda bagamba bagala kuntuga bagala kunzita mumpereze sente oyina mulimu ki okolawa waliwo TV emu isima kwabadde tava newunyiza bu TV ze Uganda wadde okubagiza taata wa isima wadde ogenda ku ntaana okubaako kyemukolayo ba YouTube right now singa mukyali nkoko njeru kubanga isima si wa kuzimbira malala ba tabuliki babateekako matafali ebbali entana naye tubonge yankubidde simu nga njagala neŋŋamba baŋŋamba ki nampita nengenda ne mugamba ngamba ki nangamba nja nkwagala tudde bbali twogere ne mugamba ngamba ki ekigambo kye yaŋŋambe nakati kikyannumisa omutwe nakati nkyawunze ng'ayagala mmotoka ya isima emmotoka ekyobugaga isima kyabadde nakyo ndowooza eyo mmotoka mbukubanga emmotoka kati emmotoka lyandibadde kubanga emmotoka mubaji waffe abasiga langi isima yagenzeeko n'ebigoye bino byemwambala yagenze neki babisigisa biki ebyo bibulashi yatote bulashi nawe kenyini okulaba muwozi wamulaba lwa isima abantu abamu betuberedde bekisa batufuukidde problem senatwalako omwana ew'omugagga ate nanjogerera ebigambo nankuba gakuba omugagga ng'ategeera yali afumitiza alaba byoyogera otwala omuntu n'agenda mu kyo ky'okweyogerako n'agenda kukuloopa oluddayo ng'atandika kuloopa gwe yamutwalayo emmotoka ya isima drone jagaza kye yafiriddemu n'omuntu ozo muzimu gwavuddemu tannavaako na nsigo tannakutuka nsingo tezinnavaako amagumba tegenneyawula ku nnyama agakadde mugulu mutandisa okwagala ebintu bya isima tata wa isima mumutadde mu katu essaawa zino abandi badde babudabuda tata wa isima mutamugjamu bigambo mumutunuzaamu kamera mumubuuza nonsense akube gavumenti eyinnyanja balemereko ndabe bannamawulire nga madamu jene atuteye amabugo madamu jene atutte amabugo mwena bannamawulire nga mwagala musaba tata wa isima sente mwagala njawulo kusenza tata wa za amabugo
esente zigula omuntu sobola gula isima bakafodongo mmwe ani ali basonyiwa ani ali sonyiwa YouTuber wano muli bantu kimmwe yisima mwina abamu musaza obutambi obukadde mu bukomezaawo era mulye ku isima abala page za